Tony Kabonge nga wa myaka 35 abadde mutuuze ku kyalo Mayire mu ggombolola y'e Kachendo mu disitulikiti y'Emityana yattiddwa mu Bukambwe. Mbwe omugenzi abadde agufudde muze okwekakatika ku bakazi n'okujjula ebitannajja nga ne bwe bamukwatidde abadde amaze okusobya ku mwana ow'emyaka 8. Dada asamba enzigi n'asobya ku bantu abakulu batyo. Omukadde obantu naye yafa mu mbeera ey'okumusobyako era oyo yennyini. Era ng'akusanga mu kkubo n'akuvumbubiriza. Kati n'omwana yamusanze waka n'amusaba amazzi n'amuwa n'anywa olw'amaze jangu omutwale likontika ekuje yakakwatidde. Bazadde b'omwana ono bagenze okukomawo ng'omwana we ali mu mbeera mbi era olwamubuuzizza n'abannyonnyola bwe gwabadde. Bano bategeezezza ku batuuze era bwe batyo ne batandika omuyiggo. Oluvannyuma Kabonge bamukutte era ne batandikirawo okumukuba okutuuka bwe bamusse. Abatuuze bagamba nti abavubuka mu kitundu kyabwe basusse okwenyigira mu muze ogw'okkozesa ebiragalalagala nga n'ono afudde kye kimu ku byamuviiriddeko okwenyigira mu muze guno. Abavubuka muve ku biragalalagala bye bibaleetera okukola ensobi. Omuli enjaga omwenge nebbula bikolwa. Bano basabye abakuumaddembe okusitukiramu okubataasa ku bantu abakozesa ebiragalalagala. Banywa omwenge ogususse ne bateegerera. Ekyo kireese nnyo omutawaana. Kireese nnyo omutawaana n'olwekyo tusaba gavumenti etuyambeko. Tuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Engeri omwami ono gye yabadde amaze okulopebwa ku poliisi kyabadde kisaana abatuuze okumukwata bamukwase amateeka gamulamule. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu Emityana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.